ey'amagye yafuuka nga ttulu ekozesa okunyigiriza abantu. Owakanye n'omuntu mukayanira mukazi mukayanira ttaka bw'aba alina connections bajja kuteeka mu kkooti y'amagye ovundire mu kkomera. Ekyo tukivumirira nga twongera okubanja Dr. Kizza Besigye ne munne Ajobedi Kamulegeya babajje mu kkooti y'amagye kubasiba namagye mu ddoboozi lyerimu nga tubanja abasibe bonna ba political prisoners abatali basibe abatali basirikale abawozesebwa mu kkooti y'amagye babajje mu kkooti y'amagye babayimbule bwe baba balina emisango babatwale mu kkooti ez'abantu aba bulijjo babavunanire. Emirundi mingi wano mu Uganda naye okola ekintu ekitali kya bulijjo ne bamuwambira e Kenya ate nga bamanyi nti yali wakudda, kintu kya kweraliikiriza. Lwaki? Kubanga kiraga nti abo abakulembera ebitongole ebikuuma eddembe n'abo bebaripotingira simanyi oba General Museveni yali akimanyi oba takimanyi, kikulaga nti balina okutya. Bwe banga balina okutya tetumanyi ki ekibatiisa, oba abo abakulembeza ebitongole tebamanyi kye bakola, oba tebakyafaayo ku kifaananyi kya gavumenti yaabwe. Tuli wamu kitole okwerwanako nga tukwataganye nga tuluse olujegere, era nga nkakasa nti nga tuluse olujegere luno nga bwe tululuse olwaleero tusobola okutaayiza abasajja bano ne tubabuzaako obwekyusizo. Kubanga General Court Martial eyo bagitaddewo okumala ebbanga ezzeekula, naye ng'olutalo tululwanidde ku sayidi ya mateeka mwe tugiwakanyiriza. Tuze tukyogera enkya n'eggulo mu mateeka emisango egisaliddwawo Constitutional Court ba citizen ffe tulina ogiteeka mu nkola, kubanga tewali bailiff kooti gwegenda kulonda agenda aggala ekkooti y'amagye nti yo emala kooti okulangirira nti eyemenya amateeka neesigala ng'ekyagamenya. Bwe guba musango gwa bulijjo gwa ttaka, kooti egamba bailiff kuwadde waranti genda ogyewo yalemeddewo. Bwe guba musango gwagamba nti civil prison baweereza waranti genda omukwate. Naye ogwa taputa ssemateeka, ffe ba citizen ffe tulina obuyinza ddala mu nnyingo ey'okusatu. Bannayuganda mwenna gye muli temulowooza nti bino ebigenda mu maaso tebibakwatako ne mulowooza nti ebyo bya Dr. Kizza Besigye oba bya banabufuzi. Ekikoleddwa ku bannaffe bano kiyinza kukolebwa ku muntu yenna. Bw'olaba nti kati buli omu aba atali mu NRM bamulaba ng'omulabe, bw'ona gy'oli toyina mirembe. Kiseera kituuse mmwe nga baliida baffe mu paalamenti mukulembere omumuli ogututuusa okukolera awamu. Nindiridde olumu era nga tuli ready muyite olukiiko lwa bonna mu Kampala public rally ebiina byonna nga weebiri tubalage ekye tuli mu nsi eno. Kakati gwe lwaki olowooza nti abantu bagenda kwekakasa court martial n'otwala abaana b'abantu? N'olwekyo nja kwebaza National Unity Platform nga bannange okutuleeta together okuyimirira awamu n'okwongera okukiggumiza. Bwe tunaabeera nga tulowooza nti bwe bakwata ku ono tebinkwatako, President Museveni kyayagala okutwa isolatinga from one another.